nzikiriza era nga njatula taata abalumizibwa wakati mu ffe buli alina kyayitamu naddala abakoseddwa embeera eno ya coronavirus mukama kitange kabaka w'abakabaka nangirira obulamu nga mpita mu linnya lyo nangirira obulamu gye bali nga mpita mu musaayi gwo kabaka w'abakabaka taata gwogaba obulamu kitange nkwegayirira gw'olina mmanyo z'obulamu bwaffe mukama abantu bangi bayita mu mbeera ezitowa mukama n'obweraliikirivu nga butwambadde mukama ekyo nakyo kirwadde kyakubiri kitange nkwesiga nti gw'owonya era omanyi obuzito bwaffe omanyi obuzibu waffe we buli mukama taata nkwegayirira kitange tunaaze tujjanjabe mukwano gwange yunga amagumba agamenyese katonda waffe omulungi kubanga gw'oli katonda ow'okusaasirewo ew'obulamu mukama kitange taata nkwegayirira abaweddemu amaanyi obazzeemu amaanyi mukama kabaka w'abakabaka nkukoowoola buli muntu waakiri waali omuwa ekigambo omutima gwe munda mukama bawe oluyimba kitange banywerere ku gwe mukama kubanga ekiseera kino ky'otuwadde kitange kya muwendera kirungi okujja mu maaso go n'okwegayira nga tukwesiga nti gwe katonda awonya era gwe katonda w'obulamu nga tuli mu mbeera y'okusoberwa taata nga tuli mu mbeera ya buli omu nga tamanyi kyakugamba na kyakuddamu nga tuli mu mbeera nga ne betwesiga tebasobola kubaako kye batugamba mukama ye gwe oyimirize kitange kabaka w'abakabaka kyenva nsaba weegulumize mukama kyenva nsaba weegulumize wakati muffe mukama osumulule abalwadde owonye abali mu mbeera ez'enjawulo mukama osumulule abali mu bweraliikirivu kabaka w'abakabaka nkwebaza kubanga nsaba nakukkiriza era mmanyi nti okikola weebale taata weebale mukwano gwange taata omulungi nyongera okusitula bannaffe abakola omulimu gw'okulabirira abalala mukama kitange kambayite ba frontliners kabaka w'abakabaka buli alina kyakola okuviira ddala ku bacarers mukama okugenda ku baprofessors ne basajoni ne bonna ab'enjawulo mukama n'abanoonyereza mu mbeera ey'obulungi ku mbeera eno mukama kitange nsaba ekisa kyo nsaba obambaze mukwano gwange taata bambaze amaanyi bongere ekisa mukama bongere omwoyo gw'okukutya bongere okumanya katonda wange kitange bambaze amaanyi mukama obawanirire weewaawo nga bakola hours nnyingi kaakano naye nga tebeekaanya mukama taata mbakwekamu gwe kubanga gwe lwazi lwaffe olwase taata mbakweka mu musaayi gwo kubanga gwe gutuwonya endwadde era gwe shield yaffe mukama taata mbakwekamu gwe obakuume mukama obatangirire obateekeko olugo lwo mukama weewaawo wakati mu kujjanjaba mukama obasuuse embeera eyo mukama olumbe luleme kubalaba yadde okubatuukako kitange bwe banaayitanga wansi mukama luyitenga waggulu bwe lunaayitanga ku kkono bayitenga ku ddyo kabaka w'abakabaka mbakweka mu musaayi gwo nkwebaza taata kubanga oli mulungi webale taata wange taata nyongera okusitula bannaffe abafiiriddwa kitange mu community yaffe nga tufiiriddwa abantu bangi mu ngeri ez'enjawulo mukama kabaka w'abakabaka ne mu nsi yonna okutwaliza awamu abaddu bo n'abazaana bo mukama kitange abagendedde mu mbeera eno katonda wange nsitula families zaabwe mu maaso go kitange kabaka w'abakabaka abaana abasigadde nga bamulekwa taata abakazi abasigadde nga bannamwandu kitange abasajja abasigadde nga baviiriddwako bakyala baabwe families mukama abaviiriddwako abazadde n'abazadde abaviiriddwako abaana mu mbeera zino mukama kabaka w'abakabaka gwe gwekka amanyi obuzito bw'emitima gyaffe taata gw'omanyi munda yaffe kabaka w'abakabaka gw'omanyi buli muntu bwa grieving era buli muntu kyayitamu taata nkwegayirira mukwano gwange kitange bakyalire taata balabe batunuulire bawe oluyimba munda mu bo mukama gw'oba obeera ekyokuddamu kyabwe mukama baweererunzo embeera eno nga tugiyitamu nga tetusobola ffe ng'abantu okusisinkana bannaffe nga tulina we tukoma mukama naye gwe tozirirwako katonda waffe gwe tosobola kusalirwako mukama gwe gw'omanyi munda muffe mukama gw'omanyi buli kinoomu muffe mukama gw'omanyi amayumba mwe tusula n'embisenge mwe tukabira kabaka w'abakabaka nyongera okubaleeta mu maaso go katonda wange obakyalire mukama obagumye bakabaka w'abakabaka nkwebaza kubanga oli mulungi nkwebaza kubanga okikola nkwebaza kubanga omanyi obunaku bwaffe kubanga gwe mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku webale taata webali mukwano gwaffe webalire ddala nga tweyongera mu maaso katonda wange omulungi kakano ndeeta abaana baffe mu maaso g'omukama kabaka w'abakabaka okuviira ddala mu mayumba gaffe mukama n'okusaasaana ensi yonna kitange gwe watugamba nti muleke abaana abato bajje gye ndi kubanga obwakabaka bwange bwe bwabwe katonda wange kyenva mbasitula okubaleesa mu maaso g'omukama kabaka w'abakabaka nga nsaba okubakwekamu ggwe
kitange nga nsaba gwe bakweke nga nsaba okubakweka mu mbeera enzibu n'ensi gye tuyitamu kabaka w'abakabaka obakweka ebiso katonda wange obakweka ebyambe katonda wange obakweka ebisiyaga kitange obakweka enjaga katonda wange obakweka embeera y'ensi yonna n'omulabe sitaani ng'awuluguma katonda wange omulungi taata nkwegayirira nkukaabirira mukwano gwange taata abaana abali mu nsi ezigajambuddwa taata abaana abali mu mbeera nga tebalina bazadde taata abali mu mbeera nga batulugunyizibwa katonda wange abaana baffe mbaleeta gy'oli kitange nga nsaba obawa omwoyo w'okumanya kabaka w'abakabaka nga nsaba obambaze mukama taata obawa amagezi ag'omunda ag'okumanya n'okutegeera mukama kabaka w'abakabaka mbasabira omukisa abaana baffe taata mbasabira okwagala ku kuko katonda wange bateekeko akabonero kitange bwe banaagendangera bwe banaafulumanga kabaka w'abakabaka mbasabira okuganza n'okuganja mukama kubanga gwe watugamba nti bwe tunaayatuliranga mu kukkiriza kye tunaasabanga kinaatuweebwanga taata nsabira abaana baffe bonna mukama kitange mu ngeri zonna ez'enjawulo mukama taata batunuulire mukama taata nsaba obakuume kubanga ye kkanisa ye eyenkya mukama era abo be baganzi bo katonda wange kyenva mbaleeta gy'oli mukama katonda wange omulungi nyongera okusaba wagamba Musa mukama ng'ajja abaana be mu nsi ey'Emisiri kitange nti mugende musale omwana gw'endiga omusaayi gwayo mugusiige ku mayumba gammwe n'ennyama mugyokimbira mugirye nga muyimiridde kitange kaakano kitange tuli mu lugendo oluva mu nsi y'Abamisiri mukama kubanga ffe otwawudde era ffe otulonzeeko kabaka w'abakabaka okututuusa mu nsi gye wasuubiza kubanga gwe watusuubiza nti ogenda kudda okunona kanisa okutali bbala yadde olufunyiro kitange kabaka w'abakabaka bwe tuba nga tuli mu kiseera kyekyo kitange katonda wange nkoowola omusaayi gw'omwana wo okugendera okwambala ku buli nnyumba ya buli muddugo n'omuzaana wo mukama kitange nangirira omusaayi gwo katonda wange okubika ku buli nnyumba ku bazaana bo n'abaddu bo n'abaana bo bonna mukama kitange omubi bw'abanga ayita mukama nga waliwo akabonero k'omusaayi mukama alemenga kulaba n'omu atukweke katonda waffe kubanga oli katonda ow'okwagala gwoli katonda atula ku namulembe ennene nkwebaza taata kubanga oli mulungi kabaka w'abakabaka nkwebaza kubanga gweosaanidde kitange gwe watuwa amaanyi n'obuyinza mu kigambo kyo bwe tunaasabirangamu gwe kabaka w'abakabaka n'otugamba nti kye tunaasumululanga ku nsi ne mugulu kijja kusumululwanga ne kye tunaasibanga ku nsi ne mugulu kijja kusibwanga katonda wange omulungi kaakano nkukoowoola nga tulaba ebigenda mu maaso nga bingi mukama nga tutunuulidde amaaso g'omubi agatukanuulidde amaaso kabaka w'abakabaka nkwebaza kubanga gwe otuggirewo beeyo mukama okusobola okulaba n'okutunuulira enteekateeka y'omulabe sitaani naye ekitabo kitukuvu kigamba mukama mu Zabbuli ey'ana mu 6 nti kwata engabo n'akagabo katonda wange okulwanyisa abo abatulwanyisa mukama katonda wange bazibira amakubo gaabwe kitange sula amafumu mu makubo gaabwe mukama gajjule obuseerezi kabaka w'abakabaka olwaleero luno lwokka mukama kitange ku mulundi guno leka bamalayika baffe batulwanire mukama kubanga luno olutalo si lwaffe lutalo lwa mwoyo mukama gwe watugamba kabaka w'abakabaka nti tetugenda kulwana n'abamubiri wabula tugenda kubanga tulwana n'ab'emyoyo n'ab'amasaza ab'omu bbanga n'abakuza ab'obulimba kitange kabaka w'abakabaka bingi bye batutegekedde era bingi ebitutunuulidde mu mbeera eno kitange kabaka w'abakabaka nga baleeta empisa ez'okugema n'okufumita abantu kitange nga tulaba na biki ebigenda okutuukirira mu kubikulirwa nga bwe kwogera nti embeera egenda kutuuka ey'okututeeka mu microchip n'okukola biki kitange eraba ye nteekateeka y'omulabe ejjirira abaana bo katonda wange kabaka w'abakabaka kyenva nkukoowoola mukama tukweke katonda wange tuwe amaanyi mukama taata nsaba otunyweze tuleme okudda emabega yadde kinoomu ku ffe mukama kabaka w'abakabaka kwata engabo n'akagabo kubanga gwe watusuubiza nti tewaliba kyakulwanyisa ekiweeseddwa ekiriraba omukisa eri obulamu bwaffe mukama kitange oli kigambo era gwe nannyini kigambo ate okirabirira n'okukituukiriza mukama kabaka w'abakabaka leka ebyawandiikibwa byo bituukirire nti tewaliba kyakulwanyisa kiweeseddwa ekiriraba omukisa eri abaana bo mukama kaakano nga tuyimiridde mu kituli mu mbeera eno mukama ffe bowadde omukisa kaakano kabaka w'abakabaka bootaddeko okuganja n'ekisa kyo ffe boosaanyiza mukama ffe abayimiriddewo okwegayirira ku lw'abalala katonda wange nsaba otulabye omukisa kabaka w'abakabaka nsaba otukweke mu baddu bo n'abazaana bo ne bannaffe bonna mukama kitange ng'omulaba atawaana ng'omulaba abonabona mukama kitange nkukoowoola omwoyo omutukuvu amamire obuziba mukama
ayige n'okulwanyisa omulabe kitange nsazaamu enteekateeka z'omubi nsazaamu enteekateeka z'obulimba nsazaamu n'enjegere mukama kitange kubanga ekigambo kyo kitala ekikutula enjegere ez'ebyuma mukama ekisala ebyeteesebwa ebyekyejo katonda wange kubanga gwe abalabe baffe gye bateeseza obeerayo kabaka wabakabasagule kitange yonoona yozaayoza mukama tusindikiriza enteekateeka zaabwe wansi mu nsenyi enkalu ezaaka n'omuliro katonda wange tezigenda kulaba mukisa mu baana bo tezigenda kulaba mukisa yadde n'omukuffe kabaka wabakabaka taata nkwegayirira kubanga oli mulungi kitange nkwegayirira kubanga nsabira mu kukkiriza mukama kitange nkwegayirira leka zireme kulaba mukisa wakati mu nsi eno mukama kitange omulungi bw'osobola okukyusa n'okukyusa enteekateeka z'omulabe n'okwongerayo embeera kabaka w'abakabaka bwe kubanga kwe kusimako mukama kitange omulungi okyuse embeera eyo katonda wange saasaanya era osagule mukama kubanga ekigambo ky'omuliro taata nsindika ekigambo ky'omu nteekateeka z'omubi nsindika ekigambo ky'omu nkambi z'omulabe katonda wange yonoona n'okwokya mukama kitange kubanga watuwa amanyi g'obuyinza n'otugaa nti ne bwe tunaalinnyanga ku njaba ez'obusagwa teziritukolako kabi nga tutambulidde mu linnya lera mu kigambo kyo kabaka w'abakabaka kubanga nzikiriza ffe b'oyambaza kitange n'otuwa ekigambo kyo n'otuwa okwesiba mazima n'enkoba mukama kitange n'otunaanika ebigere byaffe mukama kabaka w'abakabaka gwe nkuwola gwe mpita yesu waffe gwe yafa ku musalaba ku lwaffe kubanga wamenya okufa n'amagombe mukama tewali kiyinza kulema taata wawangula katonda wange omulungi era setaani talina maanyi wakati mu baana bo nkwebaza mukwano gwange nkwebaza taata nkwebaza kubanga otukoze bulungi katonda wange kaakano nsaba ekisa kyo nsaba omukisa kubanga tugaze tunaasumululanga ku nsi era ne twatula n'akamwa kaffe kinaatuweebwanga taata nsaba omukisa ku ffenna nsaba omukisa ku baddu bo n'abazaana bo taata nsaba obulamu mukama nsaba obuwanguzi kubanga zabbuli yatugambye nti mukube engalo kaakano engalo ez'obuwanguzi kitange nzikiriza nti era za buwanguzi nzikiriza nga nakino kiggwa mukama nzikiriza nga nakyo kituuka ku nkomerero kabaka w'abakabaka nga tetusigadde wera nga tuli balamu nkwebaza katonda wange kubanga otuwanguza nkwebaza mukwano gwange kubanga otukoze bulungi nkwebaza ssebo ekitiibwa n'ettendo mbisitula nga mbiza gy'oli kabaka w'abakabaka nga nkwebaza era nga nzikiriza nti weebale yesu mukwano gwange mu linnya erisinga amannya ery'omwana wa kristo yesu tusabye nga twebaza amiina tweyanguza nnyo tweyanziza bannange kambasabe muddemu mu myutinge amasimu gammwe bishopu tusobodde okumufuna era mbasaba muwulirize enjiri okuva we twakomye sebo bishopu yogera tukuliza banene yanziza okufuba okwekanijaawe kikoze bulungi n'okuziramu beegattako n'okulira omukyalo yo nga yeegayirira katonda mu ngeri ennungi bwekyo akati musaba tumalirize enjiri mukama nga byabadde ategekeza akawukaaleero kitadijja kubajjeeyo ekyandiikibwa kye twabaddeko abatugasseko oluvannyuma Yokaana 3 olugero lw'ekkumi n'ennya okuva ku 19 bayibuli egamba kumi n'ettaano omuntu yenna akkiriza kristo abeera n'obulamu obutaggwaawo ye obulamu obutaggwaawo kristo tebuli mu ssente tebuli mu kanisa gyensalawo okusabiramu tebuli mu kuba na mulimu tebuli mu bufumbo tebuli mu kuzaala baana waliwo omukwano gwange omuyanga nti yaki akkiriza nti bw'ozaala abaana oba osuukire abantu boogera ebintu bingi ebitali byo naye mikwano gyabwe buli muntu yenna akkiriza kristo abeera n'obulamu obutaggwaawo mu ye bwe tugamba obulamu obutaggwaawo kitegeeza waliwo n'obulamu obulala waliwo obulamu obuggwaawo waliwo n'obulamu obutaggwaawo obulamu obutaggwaawo tubufunira wano naye ate tugenda kunyumirwa nnyo nga tuvuddewo wano weŋŋamba kwe ku nsi bwe tunaava ku nsi tugenda kunyumirwa nnyo obulamu obutaggwaawo businga eri gye tulaga naye nga si gye tubufunira wano kubanga katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu eyazaalibwa yekka bw'ati
buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Omuntu yenna ava mu bulamu buno nga takkiriza Kristo aba abuze, oba ayagala oba tayagala, abe pulezidenti, abe n'abakyala, abeeza, abekku, abe bishopu, abe reverand, abeere pasita. Kubanga kati kyenjogeredde ku reverand, bishop, pasita, kubanga waliwo n'abaweereza ba Mukama abatali balokole. Naye n'okuweereza Mukama n'otoloka tekikutwala mu tekikuweesabulamu butaggwaawo. Buno obulamu obutaggwaawo bwabo bokka abakkiriza Kristo okubeera omulokozi waabwe, kitandika na kwenenya bibi. Ate nga Bayibuli egambye nti bwe tugamba nti twonooye twerimba ffekka n'amazima tegali mu ffe. Ffenna tuli boonooye, naye Kristo asobola okuggyawo ebibi byaffe nga tumukkiriza okubeera omulokozi waffe n'atunaaza n'omusaayi so si n'amazzi. Ate omusaayi guno si gwa ndiga, si gwa mbuzi, ate si gwa nte. Musaayi ogusobola okutunaaliza ddala. Era Bayibuli egamba nti Mukama bw'amala okutusonyiwa ng'obuvanjuba bwe buli ewala n'obugwanjuba, ateeka wala ebibi byaffe talibijjukira nate, kubanga binaaziddwa ne ssaddaaka ye kennyini gye yeerondedde ey'omwana we omu yekka, Yesu Kristo. Olw'ekumi-n'omusanvu, Katonda, kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye okukule ku ye mu kaseera kano ke tuyitamu ak'okusoomoozebwa, okulokoka kye kikola enjawulo. Kubanga zino bookisi mwe tuli Pawulo ze yayita weema zo za kuzingibwako. Nzikiriza nga tusabira abantu okuwonyezebwa. Waliwo abantu Katonda ye baamanyi nti ayagala kubatwalira mu mbeera eno bagende gy'ali. Naye kyebuzibwa balokole. Era essaala yaffe nga tugoba nawookera wa COVID-19 eteekwa okubaamu okuwona n'okulokoka. Ffe ffennyini abali ku mukutu nga twebuuza ekibuuzo walokoka. Olumu abazadde balokole, abaana si balokole. Olumu abaana balokole, abazadde si balokole. Kati ate olumu atali mulokole yajerega abalokole. Kubanga ate abalokole tebayinza kujerega atali mulokole, balina kubuulira bubuulizi ki. Naye nga tewandibadde omuntu atali mulokole ajerega mulokole. Kubanga obulokole ky'ekintu ky'osobola okufunira ku nsi kuno ky'oyinza okuvaako nakyo. Ebirala byonna tugenda birekako. Naye nga Mukama yasalawo bw'atyo, tulibeera mu mibiri gino ne tusalawo enkomerero yaffe. Omuntu omala kukkiriza Kristo kye kikyusa enkomerero yo. Ebifo biri, eggeyena n'eggulu. Ebyo ebifo tebigenda kuvaawo. Ababimanyi n'abatabimanyi ekyo tekirijjaawo. Naye nze naawe tusobola okusalawo ne tukkiriza Kristo ono atajja kusalira nsi musango. Katonda tayagala kusalira nsi musango. Naye ensi erokoke okuyita mu mwana we. Olw'ekumi-n'omunaana amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya Mukama lya mwana eyazaalibwa omu yekka bw'ati. Ekyandiikibwa kino kyogedde ku kukomerera ne kyogera ku kuwaayo omwana we, ate ne kyogera ne ku kuzaalibwako. Ekyandikibwa kino kyobalaba kikoma nnyo ku bulamu bwange emyaka gye mmaze nga ndi mulokole, kubanga kyogera ku bintu byonna tebyojja okusanga wala ku Kristo. Yaweebwayo, yakomererwa, ate yazaalibwa. Saddaaka ya Mukama gye tuli, yekkubo n'amazima n'obulamu, ye mulokozi waffe, yaggyawo ebibi by'ensi, yatuwonya omusango ne tufuna obulamu obutaggwaawo. Naye amukkiriza tetugenda mumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Omuntu omu yabuuza Katonda azaala, ne mmubuuza nti gwe yatonda bw'oba osobola okuzaala, lwaki yakutonda tasobola kuzaala? So Katonda bw'aba azadde wuno mwana omu yekka, omwana we bamuyita Yesu. Naye kyayawukanidde kuba yalina obusobozi obulokola, kubanga ye Katonda mu busatu, ye Katonda omwana. N'olwekyo alina obusobozi obulokola. Owange tasobola balokola, nange tasobola kundokola. Abaana baffe bonna be tuzadde bakabi nnyo naye tebasobola kulokola. Alokola ye mwana wa Katonda yekka bw'ati. Era teyazaalibwa mubiri, yateekebwa mu mubiri gwa Maliyamu nga Katonda yamweteereddemu. Ekyo kye kimwawula ku ffe. Ffe kyetaagisa emibiri ebiri ffe okulabikibwa. Naye Maliyamu omwana ono Katonda yamumussaamu bussa olw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu.
olunya olusembayo mu kyawandiikibwa kya leero guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala ekizikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi nti omusana gwe guzze omusana gwe guluwa kristo gwe musana bwe guzze mu nsi abantu baagadde ekizikiza okwagala ekizikiza gwe kugaana okulokoka baagadde ekizikiza ne kibasingira omusana n'ensonga eweereddwa kubanga ebikolwa byabwe bibi omuntu yenna bw'agaana okulokoka aba asazewo okusigala mu kizikiza omuntu yenna bw'asalawo okulokoka aba azze mu kitangaala kati abantu batera okutya nti bwe nnaalokoka abantu bajja kutandika okumbuza ate ekyokoze kyakinga olokose obwo si mulimu gwo lokoka katonda atandika kubasobola okulokoka nga mukama atandika otukyusa ng'atandika okutereeza kubanga era n'abakusalira omusango nabo tebali bulungi naye ate bba enjawulo yo naawe okukkiriza okulokoka ate bo baganje okulokoka kyokolaba abantu bagenda ne batugamba nga tulokose abo bamaze kwonoona abo bamaze kulwala abo balabye baavu abo balabye kino fe ababulizi olumu batugamba e uganda nti abo kati yalokose ayagala kgenda kubba abazungu n'ebintu bingi ebyogerwa sitaani alina ebigambo byawadde abantu abalemesa okulokoka naye mukama yeebazibwe nti bwe toli mu bantu abo sitaani abasobola okukkiriza sitaani akuwambe era ku isita eno bw'oba oli ku mukutu guno nga toli mulokole eno isa lwandibadde olokoka bw'oba oli ku mukutu guno nga oli mulokole ng'obadde onafuye isita eno olw'amaanyi agamuzuukiza ekuzza engulu oddemu oyimirire ng'obadde agana ng'olokoka tolokoka mukama naawe akuyamba osalire eddala bulungi oyimire ku ludda olutuufu kubanga akaseera ketuli ku nsi kagere ennaku ze tuli ku nsi mbale our days are numbered covid nga zze ne yesu alina okusalawo okukomerawo wanna atwala ekkanisa n'alwa kukyaliga ekkanisa lwaki mukama atuyambe byonna ebadde bitukwata ebadde bitubuzaabuza ebadde bituziyiza abituwanguzise tusobole okuyingira mu kifo kiri ekirimu okwesiima nga tetunava mu mibiri gino ekifo ekyo kwe kulokoka baleme kutuuka mu kaseera nga bagalamiza omubiri gwo bakuyita omuddu wa mukama nga tobadde bakuyita omuzaana wa mukama nga tobadde bakuyita omwana wa katonda nga tobadde wali olumu gye twali tuziika mukwano gwaye n'atugamba musirike bannange tuweeyo owooluganda ono eri mukama mukama tebamuwa mirambo abantu be baba bakyali balamu bebeweerayo eri katonda tewali akuwaayo eri mukama mukama tatugambako nti abantu bwe baswanga mumpa emirambo gyabwe katonda akwagala oli mulamu n'olokoka n'omuwa omutima gwo era bayibuli egamba nti omubiri nga guzzeeyo mu ttaka emmeeme egenda eri eyagituwa mukama aweebwa ekitiibwa mukama yeebazibwe ku isita eno katonda akuyambe nga sinasaba saala ndala yonna bw'oba oli ku mukutu guno nga toli mulokole gamba nti ayi mukama olwaleero ntegedde enjiri nga kristo yajja kulokola kyagala kusigala mu kizikiza njagala kgenda mu musana kristo nsaba ondokole leero nsaba onaaze n'omusaayi gwo okuba leero erinnya lyange liwandikitabo ky'obulamu bw'obaddemu essaala eyo gye naddamu nga nina emyaka 16 n'endokoka kati jjo nawezeza emyaka 48 nkyali mulokole mmaze emyaka 25 nga ndi musumba mukama abadde mwesigwa kakati naawe olokose kitegeeza bw'oba olokose ate toddamu kutunula walala tunuulira akulokodde ajja kukuyamba ajja kukutereeza katonda ayinza byonna ataggwaawo leka ekigambo kino mukama ky'otuwadde kiwandiikwe ku mpapula z'emitima gyaffe enjiri eno eremu okuva mu bulamu bwaffe etuyamba okunywezebwa mu bulokozi ate otuwa obugumu obugigabana n'abalala mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina. Bayanziza tuyanzege Bishop obubaka obwo bannaye twebaze nnyo abafubye okunteeka ku mukutu amiina mukama yeebazibwe nnyo abooluganda nsuubira nti Bishop mwenna mubadde mumuwulira ekyo kirungi nnyo kizaamu amaanyi kubanga twabadde omulabi yatulwanyisizza ng'atulemesezza okuwulira obubaka so nga obubaka bubadde bulungi nnyo bwa bulokozi bwa kuzuukira kwa Kristo
wa kiki ekyamuleeta ku nsi n'olwekyo tweyanziza nnyo tweyanziza Bishop obubaka obwo n'abalala bonna ababadde mu saavisi abasomye ebitundu abayimbi baffe ab'olunaku abatusabidde obulungi bwe mutyo abatulidinze mu kusaba naye okusinga byonna abakristaayo mubaddemu bagumiikiriza nnyo kubanga tekinologi abaddemu wano nawali naye musigadde nga mukyaliko okusaba kwaffe kwabadde kwakubeera kwa ddakiika 45 ku ssaawa emu so tugezezzaako okukuuma obudde egenda kuwera ssaawa emu okuva lwe twatandise tukyebaliza Mukama nti wadde tubadde n'okutangatanga era tusigadde nga tukoze bwetu naye tekinologi nga bwe tumulabye olwaleero olusooka tulina okusaba okuddako Easter Sunday ku ssaawa 6 ez'emisana tetugenda okusaba okujjako nga tubategezezza bulala tujja kuba nga tukozesa option ya audio abo bonna abanaaba tebagenda kutekinga part in service abasabisa abayimba abasoma ebitundu babeere ku video tube nga tubalaba ffenna abalala ndoza abali ku audio baba tebalaba abali ku audio muba mulaba ate balanga abali ku audio tuba tulaba naye nga tuba tulaba tujja kuba tusobola okuwulira ebigenda mu maaso byonna tujja kuba nga tugezaako okugezesa enkola endala ne tekinologiya nga before Sunday bwe tunaba tufunyewo enjawulo endala tujja kuba tegeeza naye ng'okusaba kwa Sunday tujja kugenda mu maaso ssaawa 6 tusuubirako olwo okufuna omusumba Bugembe kuva Uganda okutubuulira mu kusaba okwo nsaba wena abanaasobola mutwegasseko simanyi olwaleero mwami Kalanzi bayinza okutubuuliramu abantu babadde bameka abateebaseeko babadde mu kusaba babadde kanzite families nga 33 Mukama yeebazibwe nnyo ekyo kyamagero kubanga kitegeeza nti abantu ba Mukama bangi batuukiddwako akawungeezi ka leero ate tubadde n'abantu okuva across the world tulinako manyi waliwo abalala babadde beyond the UK naye mwana alimu mwebalire ddala buli asobodde okutujoyininga ekirala kyenkyagala okubategeeza ekirala kiraba bwena kizibu nnyo mu kanisa ey'omwazirongera tiimu nsaba okukubiriza batiimu leaders okubanga mukyesinga buli tiimu memba yenna waali oba tusobola okwekolamu kubenga tumanyi nti buli memba yenna waali aliwo waliwo omuwulirizaako n'abo abalina obwetaavu nabo tubamanye nga abakulembeze b'ekkanisa tusobola okuwulira nti waliwo naali bwatyo alina kyalina ekizibu eyo baako gw'otuukirira bannaffe abalwadde tubasabidde mu kusaba kuno naye ate era twetaaga okubakwasa Mukama mu ngeri ez'enjawulo ffenna gye tuli naddala ba team members tusaba bw'abanga mulwadde ng'ava mu ttiimu yo mubeere nga mumusabira okusaba okw'enjawulo wadde naffe tujja kuba tusaba mu kkanisa ekirala oluvannyuma lw'okusaba kwa Easter tujja kubeeranga n'okusaba buli nsande ebbiri ezisembayo mu mwezi nga bulijjo ssaawa 9:30 ku tekinologiya okutuusa lockdown lw'eneggwa okusaba okuddako nga okwa Easter kuwedde tujja kuba tusabira mu teams zaffe era tujja kuba tuteekako schedule ya tiimu ki okusaba nga bulijjo bwe tukolebwa so teams mubeere ready okutegeka okusaba okunaddako after Easter tujja kuba tubategeeza tiimu ki kalenda n'ekyesembayo ekyokubategeeza ekkanisa yaffe
leadership y'ekkanisa yategeezeddwa tulina omusumba omupya Reverend James Nzui. Reverend James Nzui ava Kenya, musamankani munaffe ali very keen kukwatako ekkanisa n'okuzitwala mu maaso. Era enkolagana naye ng'okusaba kwaffe kunaba tujja kubanga tuzibategeeza kuba agenda ku miitinga olukiiko olukalekanisa y'Uganda olukandika tulyoke tuteeketeeke ebitiye kubanga abeera naffe mu saavisi. Nga Reverend Ntege bwe yatusabye mu bubaka bwe nti ffenna tuyimirire ne Reverend James tumuwagire ne sapoti yonna gye yeetaaga ate kijja kuyamba ekkanisa yaffe y'Oluganda okusigala ng'eyimiriddemu nga mumu naye ng'omusisi Afrikaani munnaffe aba yeetaaga okuwagiza bokka mu basirika banne. Olwekyo tutegere mu awe gyayingiriddemu ku busumba bwaffe tetumanyi ffenna nti ebitaali bingi twongere okwetaaga ekiseera kino ekizibu kye tulimu ekya lockdown, twongere okusabira bannaffe bonna, twongere okusaba Mukama atukuumire wamu mu bumu ng'ekkanisa ye. Amakanisa amalala gonna galina enteekateeka ez'okusaba. Nsaba ffenna buli aba asobodde tubeere nga tusaba mu makanisa gonna kubanga yatusabizza bwe yagambye tubeere bumu bannange. Mukama alina kyatugamba mu mbeera eno gye tulimu. Eyatuyita kubeera nti buli omu yeewulira oli ayogerako oli yeegeya ekkanisa ayagalemu, tekuli bbala tekuli bufunyiro. So mu bumu obwo tuwagirangane. Ku Easter waliyo okusaba Greenwich ku ssaawa 3 ez'ekiro tukubeeremu. Mukama abawe nnyo omukisa tuddemu okuwuliziganya ku Easter ku ssaawa 6 ez'emisana. Ate nsaba ffenna twatule ebigambo by'ekisa nga ali kusalakwa. Ekisa kya Kristo n'okwagala Katonda emirembe ekiraggwamu. Banaye tugezesezza abagala okutugalako nga amunywa kacaayi naye mukibika juice timu kye yafumbye ekyayi timu kye yafumbye ekyayi wani wangi nabo tujja kyogerako nze ebintu byawerere binyumbira bamu obuzira oluganda sebo nnyabo omukubiriza mbadde nsaba ndowooza olabye abantu abasinga bazidde ku vidiyo kibadde kigenda kiramuka ekibadde kigenda kiterera senga abasinga tunaava ku vidiyo naye gwe nga nkulaba oli ku vidiyo kandi kati maze okusabanya obutego obwedasebo siriko wange kali akantu kali temutera okwokera awo wamumanju awo si byesibo olwaleero nedda abooluganda Sunday service mutuuka leeti
bakooteza dda ekitego kekubayo eddoboozi lino kande saavisi jakka olwaleero lwaki mwakosebaleeti abo baleeta nange tekukaleeti omwami Kasasa ojja kutanga toyanzizza nnyo amaloboozi